Meya Mulumba Mathias Walukagga olyote ssebo weebala obulungi okuweereza abantu b'Ekyengera Town Council. Bakwogerako birungi byerero okusinziira ku alipoota z'enfuna wano ku police post ekyamakata. Teri akwogerako kibeera sikufunangako lipooti mbi mu buweereza bwo. Naye wakati mu buweereza bwo obulungi ndaba otandise okubuyiwamu enfuufu. Mathias Walukagga project gy'oli mu kutambuza nnene. Oyinza okutunuulira obutunuulizi ssente ze wafunye okubeera ambasada wa projekiti eno. Ne tonnatunuulira ku kigenda kuvaamu tikigenda kuzaala ekitta bantu mu regioni yo. Kigenda kuzaala ekisiba abasajja mu regioni yo, era kigenda kuzaala kyavuwaza abasajja mu regioni yo. Mathias Walukagga ffe tukimanyidde ddala bulungi nti abasajja abo baatuzaalamu. Era kizibu nnyo kaakati okusanga ekika omutali musaayi gwabwe. Bagenze basigaasiga ensigo yaabwe kyova olaba boogeza bumalirivu era nga n'obumativu bamativu nnyo nti Buganda weetuuse bamaze okugiteeka mu ngalo zaabwe ttaano. Kaakati balinga abatubanja abaana baabwe naye weerabidde ekintu kimu nti batubanja bintu birina kutambulira ku baana baabwe oba bintu byabwe. Bano beefuula bannannyinimu. Nazzikuno nga Ssaabasajja Kabaka bw'asiima omuzaana we gwe abeera mukyala wo. Ng'ate olina okumwebaza nti ayi nnyinimu Ssaabasajja Kabaka, weebale kusiima okukolezaako mu kibya kyange. Era ng'oswana okumuwa amakula gwani akoleza mu kibya Ssaabasajja Kabaka mwayagala okukolezaako kyali kyakwesiima, era twamuwanga amakulu okukolezaako mu kibya kye tubadde nga tukolezaamu sinsonga oba tukirinamu abaana oba tetukirinamu baana. Essaawa eno bano abasajja baagala kubuza abantu ba mu regioni ab'amaanyi obussizo. Kino ekintu tekitagetinze mwavu. That's why mu nvuga yaakyo oyogerera mu DNA, toyogerera mu kwalula. Yeekolera itongwa talina ssente zisobola kukozesa baana be DNA. Muwulyo we waffe Butambala talina ssente zisobola kukozesa baana be DNA. Abantu booli mu kwagala okukozesa DNA beba Professor Badiru Kateregga, beba Saddam Rashid Lukwago, beba gagga abava mu regioni yo. Kubanga bakimanyi nti buli muntu ali influential, a prominent Muganda, era ayina mu kasente ke, ayina omukazi gwe yeegomba Omunyarwanda. Era ng'alina omukazi gwe yattako naye ekyama nga Munyarwanda. Bw'ataba mukyala we wa mu maka, mukyala we wa bbali. Essaawa eno buli lw'opika ekintu kya DNA totagetinze nze kikomeko waabwe Saabaavu, otagetinze omusajja omugagga ayina omukyala Omunyarwanda. Kubanga bano abasajja bagenda basuula abakazi, naye abakazi be bagenda basuula tebabasuulako wa kikomeko, tebabasuulako wa lumbuye, tebabasuulako mu bantu ba bulijjo. Baatagetinga basajja bagagga abali mu Buganda. Abasajja abagagga abali mu Buganda be baatagetinga. Oli mu kubennyisa emmeeme kubanga buli lw'oyogera ku kigambo DNA sonno wattu ng'otandika okugattiriza. Luli nno yafuluma saayi, luli waliwo akasimu akajja, empulira aboogera Olunyarwanda. Ekivaamu ng'omusajja abbirira baana kubatwala ku ddeeni ebigenda okudda ebivudde mu musaayi nga ku baana bataano kuliko basatu ababe, nga kuliko babiri abatali babe, oba nga kuliko babiri ababe nga kuliko basatu abatali babe. Omusajja oyo automatically emmeeme egenda kufa, asabe divorce baawukane. Omanyi divorce kyetegeeza eri omusajja nga Professor Badiru Kateregga? Etegeeza okufuluma mu maka ge, etegeeza okugabana ebyobugagga. Kubanga owekitiibwa bw'anaamala kugenda mu kkooti n'asaba divorce, ye omulamuzi agenda kugimuwa. Naye atunuulire bano abaana ate be yakuzaalamu, kubanga bano abantu bajja bali strategic. Omuntu akuwa ne mukyala we, kumanya bajja bali strategic. Akuwa ne mukyala we omuzaalemu, naye ng'omwana oyo omu gw'ogenda omumuzaalamu yenkwanso egenda okutwala ebyobugagga byonna ewuwe.
kakati Kateregga bw'onaamwennyisa omutima naye ne bamukebera ng'abaana bwe batisiba bajja kgenda mu kkooti era asabe bataawululwe wakati mu kusaba bataawululwe Oweekitiibwa Omulamuzi ajja kugayi naye mmwe abakazi kale mazima laba kikyatakoledde mwawukane kino kiri too much wano wansi ateekewo akawaayira nti mmesi ziruma zifuuyirira weewaawo mwawukanye naye abaana weewaawo yasobya naye ensobi z'omukyala tezirina ate kkosa baana tutunuulire ku bana abaana abato ababo bo babaddewo batajjukira tebannatuuka n'amu myaka gibeera n'abakitaawo bagiva ku bamaama baabwe era ne bwolaba pulojekiti eno eteereddwamu nnyo omulaka tebatagetinze bano abakuzeemu abaana batagetinze bano abakyali myaka egy'abaana abalina okubeera ne bamaama era pulojekiti eno ne bwolaba bagiddusaddusa amangu abaana abo baleme kuyitako nga kkoteesa okugamba nti abasobola okubeera ne bakitaabwe pulojekiti gy'oli mu kuvuga bagiyita va muno dda muno si y'abaana bokka esukka ku ky'abaana naye bagiyita va muno dda muno ng'omusajja omuganda yakuzanga n'abaana bakimanyi nti si babe ne bamala n'okukula n'abasalirako kabanja kubanga yabakuzizza omuganda teyazaalanga mwana omu era bangi nnyo be nalaba bajjululwa okuva mu bika ebirala nga bamaze n'okuzaala oli asenguka n'abaana be waliwo ne yasenguka n'abazzukulu ng'ava mu mbogo agenda mu kika ky'eŋŋonge waliwo eyava mu nkima ng'agenda mu kika ky'embogo ab'ebutambala essenge njagala munjulire ku musajja bamuyitanga Malidaadi mureefu musajja yali muwanvu nnyo mwami mureefu Malidaadi nga yeddira mbogo ne nalabanga abantu abali mu kusenguka okuva mu bika ebirala n'abaana baabwe nga bajja ewa mureefu kyokka ng'ate era stiiru mureefu yali akolagana bulungi n'omwami owa famire eri kituufu kyabanga kya bujoozi ne wano mureefu wajja abaana waliwo abagenda okujjawo kubanga n'omusajja waawo ayina gye yazaala abaana bw'ati omuganda bwe yatambuzanga endyozi teyazaalanga mwana omu era yakimanyanga nti abakazi babeeranga batambuze tho enjawulo eriwo nti bali tebaalinga batambuze intentionally baalinga batambuze ku lw'essanyu ly'omubiri gwabwe tebaalinga batambuze n'ekigendererwa ekyokusanyawo regioni yaabwe oba ekyokutobeekereza mu regioni yaabwe kakati ssaawa eno bw'ojja ng'obunyisa enjiri ya DNA ogibunyisa ku lwa mwavu ogibunyisa ku lwa mugagga omanyi kyekitegeeza okukwata abaana nga 6 ffe tuzaala Walukagga ffe tulina abaana kakati yeekolera itongo akwata abaana nga bameka abatwale ku DNA obusobozi obwa bulina which means I am not your target audience yo y'abasajja abaganda abalinamu ku ssente okubennyikaza emmeme n'okubaleetera okwekeka bagende bakebeza abaana eyo si nsonga ey'okukebeza abaana kyali baddokke but repercussion zinga wakava mu musaayi ne wano mu kwawukana kikuleka wa va muno dda muno va muno dda muno but unfortunately ate ye Walukagga Mathias mulumba omusajja omuganda yali mu kuyambako okujja muno azze muno okujja muno azze muno nsaba abasajja mwenna abaganda abalinamu ku ssente awulira nga tosobole kubeera mugumiikiriza ng'omaze okufuna ebivudde mu musaayi weefuule nga atabirabye gumanga bw'opulaaninga obanga bw'oteekateeka nkyeddamu abasajja abaganda abalinamu kasente ba Profesa Badiru Kateregga awulira nga toogumira ebivudde mu musaayi era awulira nga to akitinge machuwa okakkane kulw'ebyobugagga by'abaana bo n'abalala b'olina bye wazaala eyo ebbali bewekakasa nti babo guma otherwise ogenda sigala matongo n'abaana bo bagenda kwerya nkuta abasajja ab'amaanyi mu nsi muno basuuliddwa bakazi waliwo eyagamba nti yalitidde nnyo sitaani yalitidde nnyo Samusoni oba nati tagenda kutya Samusoni agenda kusinga kutya kitonde
ekyo ekyamubuzaabuza ne kituuka okumutta. Sijja kugenda wala. Kangereza wane ewaffe mu Buganda Kibuuka Omumbaale. Naalitidde nnyo Kibuuka Omumbaale nti yali mulwanya mmuli n'amafumu ng'alwanira mu kale. Naye tya nnyo omukazi eyamwogeza ekyama nti bannange nnwanira wano Abanyoro ne bajja ne bafumitawo ne bamusaanyaawo. Ekitonde ekikazi bw'otakyegendereza nga tosobola kikwata mpola kisobola okukusaanyaawo n'ebeera enkomerereyo. Nga yakajja mu buyinza. Projekiti y'okumanya yajja mpanvu nnyo, yajja ateeseteese bulungi. Yasooka kujja bakazi mmanju. N'abawa omwenkanonkano. Nazzikuno ng'omukazi asobezza, osobola okumuzzaayo ewaabwe nga mpaawo nakaalina. Essaawa eno omukazi bw'asobya ne bw'aba yemusobya kiwato nga mwawukana. Gwera weebuuze omulamo gw'okufuula abakazi ensonga n'okubalimba nti mbawadde fedro mbajje mmanju. Mbadde n'obuyinza abasajja tebagera kuddamu bakinako. Yali asiga nsigo ki? Bw'ofumbirwa omusajja omugagga tandika omujooga musobole okugabanira wakati ekiwato. Baasooka ne bakozesa enkola y'okubatega abakazi mu buli maka. Naye nga bamala okutega omukazi ng'amaze okugundirawo bagenda kutega omulala gw'ogenda okwendako. Omukyala n'abakwata red handed gw'ogenda okwendako ng'awuliziganya bulungi ate weewunye. Nono w'omu maka abakwata red handed nga muli mu kwekeesa mpiki. I cannot bear it. I cannot bear it. I do not share man. I do not share man. It is too much. I've been faithful and many things. Ebimuleetera public sympathy twawukane. Ne bakalabanga kukaba direct nye ebanzanya ya kijegga. Bakuteza abaana kakati gwe abaweesabira divorce. Sisobola kusula na musota. Sobola kusula na musota. Enno ayina ebintu byakukoleramu wano mu process y'okufuna abaana bano. Ebikuleetera okubanga oggwamu bubi nnyo kati ebyo byogenda okulowoozaako nti buli lwe najjukira akayimba kange kali ak'ennambole ngate akayimbira oli sisiri nageranga ne mukowamu ekisi kyenji n'akyusa akalala nga ngabira ebibuga busi amalabba kokonjeya n'olugazi ko n'emubende nantuwa kati nantuwa buli wonajjukiranga enkyasa ye ey'empiki enkola ye ey'ebintu n'okimanya nti alina gwe yabikoledde kigenda kwenyiika z'emmeeme gwe wennyini weesabira omuguwa ogugenda okutuga. Omuguwa ogugenda okutuga baguyita divorce. Omuguwa ogugenda okutuga baguyita divorce. That's why nkugambye gw'Omuganda ayinamu ku ssente awulira nga tosobole kuhandolinga nsonga yakumala kuzuula baana ogikwatire muli munda ate ng'era kizibu va ku nsonga ya ddiini. Gwe kimanye bumanya twe mubaamu abatali bange ayizulu gwe wakuzibwa kitaawo yekka toyambiddwako ku bantu batali kitaawo guma weefuula atalaba olw'abaana abasajja abo abazungu ekibatuwanguza n'ensonga lwaki Museveni abadde atulinnye ku nfeete bugumiikiriza ensonga zazikwata mpola. Omumerika bamuzaalira Russia naye ng'agenda kugasa Amerika mu myaka nga 3 egijja oba myaka nga agajja. N'Omulasha bamuzaalira mu Amerika naye nga wakuyamba Russia myaka 3 egijja nga tebamanyi oba anaafa n'okufa project eyo gye bateekamu ssente ennyingi bugumiikiriza. Nammwe mbadde mbasaba abasajja Abaganda mubeere bagumiikiriza. Ono Walukagga yalidde ssente okutambuza project eno lwakuba simanyi oba amanyi obuzito bwa project eno kubanga gwe walisoose ne weebuuza mu bantu bonna abalina okutambuza project eno lwaki ono w'obulango bwa ekisitula mulondo. Ekisitula mulondo munange kyakunywa kisufu. Lwaki ono ayimba nnyimba ezalimu amannya ga Kabaka. Lwaki ono asiibula nga tasiibulira mu salaamu aleikum nga tasiibulira mu Mukama Katonda abankuumire naye ng'asiibulira mu Mwawangaale mwana wa Muteesa. Halikaya maziga ndikaya Musaayi. Omusajja Omuganda ali prominent naddala mu bayimbi era yasooka okusiimibwa Ssaabasajja Kabaka namugamba oli mwami wadde nga ye yeeyita Ssa.
lwaki si balasenga kiba national wide kubanga amaloboozi g'abantu ng'ababebekulu baani gagenda wala gakasuka wala lwaki eddoboozi lyono erikoma e Buganda lyokka. Ensigo eno yasigibwa emyaka 3 emabega oba batandika projekiti eno ogirowoozaako emyaka 3 emabega. Walukagga bwe yafulumya oluyimba osogola aligguula womanyira si ennannyini mbooli olwo projekiti ng'etandika okwandaala. Kakati Walukagga azze okuwerekera projekiti ye bamubuuza lwaki wayimba akayimba kano atandise emboozi mbwanti nakebezza abaana naye nagenza okusanga ng'abaana bana oba bataano oba bana nga mwe muli ne gwe mbadde ndowooza nti yagenda okuba omusika wange. Si bange nagenza okukebeza abaana bange. Naye njagala otunuulire Walukagga eyagenza okukebeza abaana be n'azuula nti banassi bawe bataano si babe. Emyaka 3 emabega yakuba akayimba nti osogola ligguula wootuukira okugenda mu studio okuba akayimba kitegeeza obeera omaze okufunamu okwekengera oba ng'omaze okuzuula. Walukagga obulumi bwe yayitamu okutuuka n'okukola akayimba kuba tukimanya abasajja b'akadongo kamu bayimba oluusi bakwatako miki munnange omukyala ne bwamukuba omugongo ekiro asobola okujja ololo annange nonkuba omugongo maama. Basajja b'akadongo kamu tebaatulira waka oba oliawo ng'owulira kayimba ololo annange nonkuba omugongo maama enjala y'ekiro eruma maama. Kakati Walukagga ne yafuna obusungu okufulumya akayimba amangu ku nsonga eyo. Ate lwaki Deni agikoze luvannyuma lwa myaka 3? Open your eyes. Onayagala battinganya ayagala baavuwaza kubanga kakati ayina ne kyayagala okukola okwanguyiririzaako ku bakyala mu maka. Mbwoba oyinamu omwami gomanyi nti abaana abamusiba ebyobugagga bigenda kukugendako yanguwa omuwoobotwa kubanga eno projekiti yatambuza waliwo abagikoze azini mu maka waliwo abakyala abenza abalinamu abaana abatali baabwe. Naye ayogerera mu Deni egyatagamba nze kikomeko omwavu oba lumbuya omwavu naye ng'agigamba omusajja omugagga. Omukyala ebina amugwa mu matu amanyi Walukagga ali influential. Walukagga bw'abeera influential nti bawulirizibwa. Katerega Badi lutawuliza nnyimba z'abannavio awuliriza nnyo Walukagga kubanga musajja muganda ate omugundiivu. Omukazi aga ono bw'anaawulira ebigambo bya Walukagga kamujjawo mangu maama nneme kuva wano nga siina kenfunye asogola aligguula wamanyira si ennannyini mbooli. Oluyimba olwo wakuba lwaki gwe yali tannazuula oba abaana si babo. Era bwe wamala okulukula lwaki tewaddukirawo mu Deni Deni gye wakola gwe emaze emyaka 3 ng'eri ku pendingi. Era omulumba Mathias Walukagga mu Katoliki gwe mmanyi Samuna gwe yaganziza omuntu gw'atalinaamu mwana tokeerabira. Samuna gwe yakwanira omukazi gw'atalinaamu mwana ne zimuleeta n'okumuwayiriza n'amuwayiriza nti watta omwana wange. Kibojjera ku lwazi era nkomyewo n'akalagaana ekkoodi bwe yalaba teruzze bulungi olwatula eppuke ng'okuwayira tekuliimu bulungi n'asalawo kuga yatta omwana wange paata ow'ommula mirembe ensi beetu olimala okunyaga n'onyaga mamba. Samuna ku bakazi abangi be yalina oba Samuna ku kyonna kyali. Samuna nga yatuuka ddi okunafuwa omutima atuuka okutta omwana wa musajja munno olw'okuba amabina g'omukazi omulala gw'ayina taata w'oli omwana mukazi abadde muganzi w'oli taata w'omwana. Njagala tulowooze beyond paatu hummula mirembe ensi bwetyo nti wanzitira omwana lwa mukazi gwe Samuna. Oyinayo omuwala gw'oyagala nga muka musajja. Omusajja oyo gw'obbiddeko omuwala ono ng'olwedda alina mu makaago toyagala na kumusigula kumujja bujjeri nti oba oli ye yakubbye kwabula gwe yabbye ate n'okuba endulu n'obeera omuwoolezi gwe omubbi n'ogenda ate n'otta omwana we. Waaliwo okuwaayiriza bwali busungu kikkirizibwa kuba yali amukoze eki amusobezza. Walukagga ono gwe baagalidde obwagalizi malaaya
najja n'obusungu obungi oto n'obusuula kampani y'omusajja yali employing abantu enkumuliitu abantu abane bafuuka jobless nayingira ne mu kampani y'omusajja nti n'ebizigo byo biddugaza lwa mukyala mbuulira lw'osobola okumusokoolamu abaana bananga mwe muli ne kwabadde abalidde nti ye musika najja nga mukkakkamu atyo sogola liggula wamanyira si ye nannyini mbooli sogola liggula wamanyira si Walukagga gwe mmanyi naawe bw'omanyi ekibuuzo ekirala gw'olina abaana mu baka abasajja bameka munsaasire waliwo jjogga bannange mukuba abannupu bannammwe eno ensonga eri mu kusaanyaawo ggwanga lyange Buganda yange eri mu kusaanyaawo abasajja abadde bawaniridde Buganda yange era egenda kwavuwaza bakitaffe teweerabira abasajja abagagga muno nga bakateregga balina ettaka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okutudde n'ebizimbe si ttaka butaka nti liri awo kumerako muddo ne kuliko ne zi university va muno dda muno naye nga Walukagga kyoli mu kusiga tomanyi kale guyinza okuba tomanyi kyoli mu kusiga tegenda kwavuwaza abasajja bewammwe ne gw'olina abaana mu baka abasajja bameka eno statement ate yalibaddemu useful ng'ekolebwa alunda mu biru otegedde kyentegeezeeyo sigenda kugendayo gw'olina abaana mu baka abasajja bameka gwawulira ng'oyagala abasajja bagoba abaana abatali baabo baabakyala abazaala abaana which is okay nange naali kiwagidde if they would know any consequences alumanyi tukkiriziganyiza senga tewabaawo binaavaamu kyali baddokke naye kikutuulira wakati kiwato ate nga si kiwato buwato kubanga waliwo ne child support jjukira abaana bano tebannatuuka mu myaka gibya ntaata waabwe taata ogenda kufuna 90% bwe banaaba kuyambi naye ate waliwo n'omukisa omulala ogw'okuttibwa nti Walukagga akanza abagagga abakazi batidde abazaala abaana mu maka g'abagagga abaakola embaliga ne bafuluma mu maka g'abagagga ne bagenda bazaalako mu bakayanda bagenda kugabira abasajja obutwa ono kyekintu essaawa eno kyali mu kuvuga kyekimu Saddam Rashid Lukwago kyayitamu era Saddam Rashid Lukwago bwe yatandika okuvuga embozi yatwawukanye walaba kye baamuka ne bagamba baamubuzaawo yadda lumu omanyi gye baali bamututte oyasaba ki ojegera ki oyasaba ki ojegera ki mwavu ali awo kati musajja wattu yali ayagala kutandika kukuba pulojekiti y'abasajja nti bano babbi temubawasa bano babbi nze bandese ku zero ne bamuwamba agenda okukomawo nga bamaze okumutunga empisa okumimwa bw'aba akyayina emmoroka nga Guinness ezirabwako nga tatambulira mu buwiishi obwa detective ekyamakata nsiibula Walukagga ekintu ky'oli mu kuvuga eyo genocide ogenda kuleeta okuttiŋŋana kubanga mu bakazi be baaweereza abasajja wano lambawo nnyo mu bakazi be baaweereza abasajja mulimu emirambo egitambula nga bo baabasindikayo ng'emirambo ku mission wadde nga nabo tebakimanyi nga bwe kinaamala okuzuulwa nti abaana bana si babo mu baana 6 ate mwana wattu be bagenda okutta oyo omukyala then wano mu kkooti baleeteyo obujulizi nti bano baafuna obutakkaanya omusajja bwe yazuula ng'abaana bana ku baana 6 si babe n'abamu muyinza okuba musobola okusanga nga temuliimu muki uwo naye ng'ate gw'oyinza okwefuga n'onyigaanyiga ebiwundu byo naye jjukira ono baamuweereza ng'omulambo ku mission ng'alina okufa gw'obonerezebwa emirundi 2 ogende mu kkomera
kati ate ne Mario nga yino kuza abaana bano be wattira nyaabwe ate nga jjukira kinaaba kizibu okwegaana gwate omusajja guzudde nti abaana banassi babe mu baana 6 ayina ekimulobera okutta omukazi be batono abasobola kyandolinga mu ngeri y'ekisajja kikulu. That's why bw'osanga omusajja akwatidde mukyala we mu bwenzi n'avaawo buvi n'agakambaleke beeyagala ate oyo gwe weewuunya naye oli ne bajja n'atemeratemerawo ku loogi teweewuunya kubanga omukwano guzaala ebbuba, ebbuba lizaala fitina, fitina ereeta obukyayi, obukyayi buzaala obussi. Y'ensonga lwaki omusiraamu yayimba akayimba abaana ba Kigolooba nti efitina mbi nnyo esinga n'obussi. Ne wabaawo omulokole agawo okumanya abasiraamu babi kuludde statement tefitina mbi nnyo esingayo n'obussi mu butamanya bwe n'obujjegga. Tamanyi nti obutemu bwonna buloteetingira oluusi ku fitina. Walukagga suula pulojekiti eyo kubanga mu bigenda mu maaso mu ggwanga nze nali mmanyi toyina mumwa Muzafaru agulina jangu ogulabe guli sayidi eno bulijjo oyogera bulijjo mmanyi toyogera otudde mu seeti otambuza enjiri ey'abasajja okugenda okukebeza ddeeni nga totagitinga bagagga mu abaana bana wabasanze siba tubakebere awo boogamba sooka otuwe ku mannya gaabo bye wasanze nti sibabo tuzuule abo bogamba nti sibabo wabasanze sibabo baali babaddeko n'akakwate naawe. Walukagga omujjemu omusika hayimba osogola ali ggule yakuba kampani y'omusajja n'agisaanyaawo mbu ebizigo biddugaza muyatta omwana wange bamba simunanga oli mubi gwe wabba ate gwe wakuba enduulu sijjeeyo kugendayo nnyo naye nkugambye pulojekiti gy'oli mu kuvuga gisuule. Egenda kuttisa abakyala mu maka ekwatisa abasajja oba ettisa abasajja mu maka abakyala bagenda ebintu byabwe ate abanaaba ab'omukisa baakwavuwazibwa ab'omukisa baakudda ku zero. Kiveeko togiddamu nze ndabira wala ebintu byange nze ndabira wala ebintu byange. Pulojekiti ya DNA giveeko nkiddamu Walukagga pulojekiti ya DNA Mulumba mu Katuliki giveeko. Otherwise ogenda kutunuulya kakikoonyiga wano ku nsawo ya ddyo naye lowoozaako ku sayidi endala ku gye kireka eggwanga lyo mu nkola yava muno dda muno nze yeekolera itongwa nzukwandaza nze siina mpisa nkyamu sitakuba nange oli gwe nsisinkana mbuuza alina ekizibu yaŋŋamba ndi muka musajja nze oba sikwagala nvaako ng'amago amag'omundi ate n'akali amaggwa nkekagamanye nkyusa nkoti nve ku bintu bino tulisisinkana olundi ate n'akali amaggwa nkekagamanye nkyusa nkoti nve ku bintu bino tulisisinkana olundi mweraba.